ng'ennaku z'omwezi 11 Novemba 2020 lugenda kuba lunaku luzibu nnyo okwerabirwa ab'omu maka ga Charles Seguya agasangibwa ku kyalo Butenga mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Kwolwo muwala we Miriam Nakyeyune lwe yamuleetera omwagalwa gwe yali alonze mbanja mu mwanjulire. Okumanya omukolo gwali mawuuno gwasitula n'ebikonge mu kisaawe ky'okusanyusa abaazinisa abagenyi n'abakyaliddwa amazina agakira ag'ekisaani kinnamatimbo. Ebyokulya n'okunywa wamma abaaliwo baasindisa bigere. Omusajja yali ayanjulwa ayitibwa Matthew Bwayo ng'asibuka mbaale era ng'atubuulidde omuteretebwa gw'ensimbi gwe yayiwa mu mukolo ogwali makunale ng'entanda okuli ekibya. Na spending almost 50 million mu kwanjula kokka. Kyokka ono we butuukidde olwaleero ng'atambula yeeyogeza yekka olw'omuwala gwe yawasa Miriam Nakyeyune gwalumiriza okumubba n'abulako kumwambula. Bwayo atunyumirizza nti omuwala gwe tulaba yeetiriboosa mu busuuti yamusisinkana ku ntandikwa y'omwaka gwa 2020 era mbagirawo n'amwanjulira muganda we gwe tutegeddeko erya Robina nti Robina ye yaperereza Bwayo ayanguyiriza ensonga omwana amutwale ng'abaleebeesi tebannamupasula. Kati nabagamba mu emyezi 3 nabagamba emyezi egyo onookugisalako. Ndokuba twali ogendayo mu December naye nengisalako amene okukyala nakubeerayo nga 7 omwezi gwa 11 2020. Ng'omukolo tegunnatuuka ono agamba nti yakwata obukadde bw'eza 25 n'aziwa Nakyeyune agenda aguleyo mmotoka gye baneeyambisanga mu by'entambula era nga yali yamugulira n'ennyumba nnamba ku kyalo Kakindu mu town council y'e Katabi mu disitulikiti y'e Wakiso. Mmotoka eno era erabwako ne ku mukolo nga Nakyeyune ye yagireeta okulaga nti bbaawe yamugulidde ekirabo ekyakapyata. Na wayo sente kukola ki kugula nze saabeerako twamaliza omukolo ne motoka negirekayo navuga motoka eyo nga lwokuba nze nakozesa motoka ndala ye nemulekere nengamba nti nengamba kojja wire nemugamba ugenda kuvuga mukyala wange omukoze ki omuleete nga mumaze kumaliza emikolo gya maama. Nga baakamala ssabbiiti 2 ewaka Bwayo yatambulamu okugenda embaale ku mirimu gye ng'omukyala amulesse mu maka gaabwe Kakindu. Nga wayise ennaku 2 yakomawo kyokka okusanga nga mmotoka n'ebimu ku bintu by'omu nju nga tabikubako kya mu lubaale. Munne yamutegeeza nti yo mmotoka yagitunze asobole okufunamu ezi n'atandika bizinesi awona ogw'okulera engalo. Nemubuuza naye emmotoka eriwa? Nagamba emotoka nagitunze kyankwatako nnyo nengamba nawe omuntu yakamala naku weeks 2 nenaku 3 ddala oyinza kutunda kintu otunze kukola ki nti njagadde business njagala kukola business kati otunze sente meka nti milioni 17 kugamba nti ndagaako nagamba munange sente ya Museveni eweddewo tekyaliwo sente ziweddewo ne mugamba okoledde ki sente munaku lumu oba munaku 2 okoledde ki sente nti sente eweddewo. Ensonga yaziyingizaamu abooluganda lw'omukyala be yamulaga. Ne tutuula ne bamubuuza mirundi 10 n'agaana kukola ki kubaddamu. Ekyavaamu mulundi gwa 11 n'akyuka bw'ati n'agamba nkuwadde sente kulwaki tobagamba nti nkuwadde milioni 14 kiro. Wano Bwayo we yakoma okutegeera n'azirika. Ngazze engulu abooluganda lwa Nakyeyune bamusaba awaabe ku poliisi osanga Nakyeyune anannyonnyola wa mmotoka gye yagitutte.
nti ku poliisi y'ekisubi gye baagenda akulira poliisi naye yasoberwa n'awa omusajja amagezi asooke yeesonyiwa omukazi. Oli omwami OCCID n'agamba naye n'alabamu n'agamba nti munnange omukyalo ono muleke agendeko ewaabwe ajja kuddamu amagezi. Nemugamba nti kale nti nga byosazeewo leka agendeko ewaabwe. Nampa abasirikale yamuwa abasirikale babiri abapoliisi n'agamba mumuwerekere agende aggyemu ebibye. Ng'akyakaayanira ebyo lwakizuula nti n'ennyumba gye yali yamugulira yali atandise ku nteekateeka ey'okukyusa endagaano zidde mu mannya ge, nga kino aba LCA Kakindu be baakiremesa olw'ensonga nti baaliwo bulungi nga bwa yagula ennyumba eno. Omukyala yajja ng'ayagala akyusa amannya kuva mu mannya g'ono kadde mu mannya ge. Ploti efuuke ye yagamba omwami yamuwa buli kimu. Bw'agula embaga yamuwa buli kimu, n'amuwa motoka n'amuwa naki n'amuwa n'ennyumba. Kati ffe twamugamba genda oleete ono, bagenda babula. Nga yawukanye n'omukyala agamba nti yatandika okulondoolwa abantu baatategeera era lunaku lumu omusajja omu eyeeyita omujaasi wa SFC yamukubira n'amusaba amusisinkane boogeremu. Kati watwatuula n'ajja ku pistool ye ku west n'agiteeka ku meeza n'ateekako yalina ebbaasa n'ateekako bbaasa kati n'agira bw'ati yeesigama bw'ati. Kati bwe yeesigama n'atandika kumbuuza nti gwe Isima Masabo mumanyiiko ki? Nti mu bingi bye baayogera omusajja ono yamulagira ensonga z'alondoola zonna ziveeko oba si ekyo yali waakulugulamu bulamu. By'omukyala bireke, by'ennyumba eyo bireke biveeko, olw'okuba nze nkumanyi ombuulidde kiki kyennyini ky'oli nkulabyemu nti tewali kyokola ki tolina ekizibu kyonna. Mbu yatandika okumukolako olukwano era lumu n'amutegeeza nga mmotoka eziwerekera omukulembeze w'eggwanga bwe zaali zigenda okutundibwa ku nnyondo nti naye yeegulireko emu ku bukadde 25 era ye kennyini n'asuubiza okumuyambako mu nsonga eno engeri gy'ali omusirikale ate ng'abakulu abatuukirira butereevu. N'aleeta ekirowoozo n'agamba ky'onookola funayo motoka ya $25,000,000. Ku $25,000,000 unoonyeko sente $15,000,000 zonna okuteeka ku lw'okuba waliyo motoka ze bagenda ku auctioninga ufunayo motoka Land Cruiser n'esooka nemuwako $15,000,000. Wanamuwa $15,000,000 ate nga ndi kumugamba please njagala kulaba ku motoka n'angamba nti agenze Kenya agenze eri ku Sudan boda ya Sudan nti mukubira simu nti tugenda ku mission. We are always on a mission. Ensimbi ezibulayo ku bukadde 15 bwayo yazifuna na ku bawozi ba nsimbi ng'asinzeeyo ndagaano ya nnyumba ye ng'amaze okumalayo ensimbi eyeeyita omusirikale wa SFC teyaddamu kukwata masimu ge. Ngenda nayo omwami gye bayita wa Manerende gye bayita Kagona eyo Kawuku bwanagendayo era yampa $16,000,000 ng'ono ayagala 10 nampa $16,000 n'agamba sente zange onokuzisasula 30%. Zabeera zigenda kuwera saa 12 nenteekawo sente $10,000,000 era nenziweereza ku namba ezo ebbiri. Olwaddamu nga njagala kutegeera sente zituuse teyankwata. Enkeera yaayo nenkuba simu tali kukwata. Olunaku lw'enkya kugenda mu kyalo omuwala Miriam Nakyeyune gye yategeeza bwayo nti gyasibuka olabe biki bye twazuulayo. Eno twasangayo amannya malala n'enzikiriza omuwala gy'agwamu. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.